Ensonda z'okusenda ekibangizi kya Centenary Park tezinnaggwa ng'olunaku olwaliro muwi w'amagezi mu Nalongo Estates Godfrey NYAKANA atukyaliddeko wano ku Bukedde TV okwongera okutunnyonnyola embeera nga bw'eyimiridde. NYAKANA atuuse kutunnyonnyola ng'ettaka lya Centenary Park bwe lyatundibwa edda era nga kati akulira emirimu mu kitongole kya KCCA Jennifer Musisimakula ne banne ssente zino baazikozesa dda nga ensonga lwaki baba baliisa kakanja buli ddakiika nga babagobaganya mu kifo ekyo. Ettaka balitunda baguzaako mwire mugagga omu ne baguzaako n'omusomali. Omusomali aludde abadde ababanja 212 bagazaako kujja ekiro olwa musomali. Ategeeza nti abakulembeze balina okuba abeerufu baleete bye baguzaawo balage enteekateeka ze balina mu kifo kino. Ku Lwokunala Ssabbiiti ewedde Paalamenti yalagira Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura bwe yali alabiseeko mu kakiiko ka Kozasi nga bamusabawo obukuumi ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsa amazzi mu ggwanga ekya National Water and Sewage Corporation okumenya ebizimbe mu Centenary Park basobole okuyisaawo emirimu gy'amazzi. Of National Water and Sewage Corporation should be granted unfettered access to the land he needs to do the National Water project. But to say ku Centenary Park tusanze aba National Water bagenda Maaso n'okutema emiti bagenda okuyisa emirimu gy'amazzi nga ne tractor wetiye zibadde zigenda Maaso n'okukola omulimu gwazo so nga n'abakulira mu kifo ekyo babadde bali mu kakalabya gyabwe. Akulira ebyamuwulire mu biriisa by'amazzi Samuel Pedel akasizza nti emirimu egy'okuzimba payipu z'amazzi gigenda bukwako. We have been given permission to continue working and we are mobilizing the contractor to come back. There had been a contractor on site but he was demobilized when we are blocked from going there. What we are doing in Kampala, we are improving the sewage network. We are actually doing a total of 31 kilometers. The dispute concerning Centenary Park is just about 700 meters long. And what we are going to do, we are going to dig a hole which is 8 meters deep and put our pipes there. And after we've done the pipes, we will cover the place and drain straight. Nalongo Estates is cooperating with us after a meeting with State House, and we are very happy to finish this project. The pipe that passes through Centenary Park is very, very important because it drains sewerage from Serena Hotel, from Crested Towers, from Kitante Road, from Garden City itself, and from these other new developments around the former Shimoni. But the whole project is much bigger than Centenary Park. It's just a pipe to drain those important areas, and then we take the sewerage to our plant at Bugolobi Wankoko for treatment. Newankubadde Ssabbiiti ewedde President Museveni bwe yali mu kafubo n'aba Nalongo Estates yalagira enteekateeka z'okumenya ziyimirizibwe bo abaka abatuula ku kakiiko ka Kozasi basuubira okutuukako mu Centenary Park olunaku olw'enkya okwongera okunoonyeza ku bwannannyini ttaka lino. Robinah Nantale ne Kasule bakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.